Omwana avuga emotoka Nuwa milioni 12 amanyirenze. Musajja ali motoka ya bukadde nsanvu Jamanica. That boy does even know the land I have. Eh? Man, these boys bakajja mu kibuga ng'abalalu. Sente bazifanya bukulu. Nabyo yabyamu nkwawa these boys. Tutasobola kona baluwa ya mu. Zona tumanyire manyire. Tumbavu mbusibanya. Kwa ina bagagga ki. I have rich people here. Kama yeye sasa sasa zinaka hapa kwe. Ochobulia siba ya 15am. Sangula na nyumeso. We have seen it all. We have seen money. Osekera my brothers. Hana tubatumanyira na kutumanyira. Oli munuwa ya milioni 12. Omanyira omusajja avuga twaleki. Bere 14. Nzimba amaka state of the art kagenda bera ko swimming pool. Nkole emikola abakulu ne bajja from government nga president ya Mercedes. I'm living their dreams. Baba abiyeyo olumbe lumu babewo munene ajja. This is ali abamanyi. Who knows these boys? Abanepankirako. I don't want jokery. Shani tu ya kisiru sagala. Buli yasibaya bagagga amini. Buli amini bagagga benakalaba. Is nobody. I sit with ministers every day, cabinet ministers. How much as people given him? Sad story. It's enough sad story. It's a sad story. One get to sample. That's my sad story. Net man, I have the money. Musmanya, Pumuane, Zempana abantu nze gwabondawa. M-P2B. Nakawa East. Njagala kinetana kiwaiswa mufumbiro. Nyenda lumba waiswa jadda jenzira. M-P2B. Atete senyonyi musobola. Bonaka amagatte wamu. Ndi MP Nakawa West ne East zona zigatte wamu. Zonaka nzigatte wamu. Nkube senyonyi ne waiswa mufumbiro. Yes, leka tuzigatte. MP Nakawa. East ne West nzigase. Yes. Child njagala tanjagala simwagala tulwana entalo ku beira yisi tuwakula entalo ku kibanja mpola tulwana entalo zitali zaffe tubalino zisubula tuwakula entalo ze tutamanyi twagala ekintu eki twagala ekintu kimu twagala ekyapa twagala kyapa kya Suna Ben oba bitya oba yagula wasoka oba bayongerako wakubiri tuwe ekyapa kya Suna Ben ekya wasoka full stop twagala kyapa ogenda kulaba ku mizimu gy'abantu tola bano nga tukyali bantu tuli bantu nga tuli mu ngoye tumanyi okuzajjako bakunyumiza nga basajja wabanga kiro ogenda bala misana twagala ekintu eki ate tukusaba mukwate omusibe tufune answer mukwate omusibe tujja kufuna ate ne musala tujja kufuna kituufu tukwegaide tuli ku mavivi wansi siba Suna Ben bwona omusiba tujja kufuna ekyapa otegedde ensonga eyo yes kaba kadde kabeera kadde this time tutegedde ani abasindika era ani abalumba mbajjukiza Mami gadgets baba mulumba nzo omu kubava abamulwanirira era abali bazzo okunona ebintu by'embu URA simanye galawe duka simanye namulwanirira ku layisa ate kubwerere nkidemo kitegere mulekerawo okuloza nti buli omuntu waberanga ku mazima mulwaniriro standing enga naye siru kino tutugenda kikolera sente je wavudde wakoleko mukazi otalo kubanga atandise okutunda ettaka gwe lisoka mukazi gwa internet yakugana yakuzira abantu bakuzira byo bintu ebekola akola omanyi lwaki abantu bakugana tolina favor tolika ekikolimu ettaka libaddemu abantu banyi Mami gadgets by the way bakalwa mukasa ya inspiring mukwano gwa bakalwa mukasa family eri together wait beba mu inspiring okuyingira ettaka sigo mu inspiring sigo basoka mutaka bazima bonna bagenda okufanga bali mutaka niyo mukaza za subu ettaka ate ettaka liri abyapa tasala buugiro tatunda butasa bwa ttaka ettaka liri abyapa gwaga ettaka liri ekyapa nonya Mami gi what waliwo mukazi agenda akolera mu nnyana Mama Fina kana abatwala abantu abetunde ebweru akoze kyamanyi nnyo kulonyo ne nnyana Mama Fina ng'alibbiramu yamwakulako entalo yava mu bizigo buli muntu abadde mu bizigo ayingidde obusamize simanyi lwaki abala bawamatuse befudde no speaker naye sigenda kuwa mono namwandu budde namwandu w'abasajja sigenda kuwa budde wabula njagala kugamba ekigambo kimutuula omire empekeza sirimu nzondeke abantu bangi munoonyako amasanyalaze we nawaka n'akadumpuni amasanyalaze noloza nti nawe njagga kuwa sijjagga kuwa Samira manda zo nema wenno tunulanga olukuku wajula oluumu oba amannyo gebereka muyina amannyo mangi mukama lwaki funa kube ngumi ne gakunkomokako sasemako amannyo gakendere oyina amannyo mangi mukamwa oba amannyo gebereka olenyuma wafaanana wati nsaasira kujjamu engoye
Sigwe atuti ya mataka gale awamo galinga chibondo chensekere. Wenno linga echokero linga tanuru boti. Mabina chibalige babundura gajule ensundo. Wenno linga zebula crossing oli wabirangirangi. Ne wono nvumire emyaka emeka tolintuuka. Ne wono mpanula kentalo meka genda kuntuuka tasigenda kuwa budde. Njaga mbeera urani clear. Sirina budde bwabala life failure. Sigenda era mwogera ko kati muveeko. Njaga icho mukimanyite munira replay yange. Kemutawana. Sirina budde bwe. Manyi bingi nnyo byensobola okumwogera kera nina bingi. Yawumpugumirange wange yazungira nga nsaba abasajja. Emyaka gye sije gyange. Mukazi mukadde nyanzale emirundi eji. Nze basabba wa mugonza sabala bakaba yabenjererangamu. Sirimu gwayina oyo. Oli abakasoza yabasokawo. Ulako abakasiba yingini. Dr. Rashid kwa yakasibanga yingini. Abakusiba yingini nja kubogera. Wera bidenti recent wakasaba Amini kwa Namasaka. No muwongayo nafa. Gwe na mwandu wa Amini. Wali kubasuka suka. Wera bidenti wajja kubasuka suka nga tutansogena mbasuka suka. No saba basajja. Ne wewereka Amini. Olwokuba ina kisanya lya kakoma kakona afa. Wera bide. Ebibite gabe wonga mu abasajja gwe na mwandu. Na mwandu wabasajja kagambe kire kigambo era nkumale. Mirempeke enzondeke funo budde bwe dagala osetolinge. Oyo mwana goina wakamu wakola deni abasajja bana okuli zolo. Oba nkudemu bulungi nga si ennyini ye. Nagwe sagala kwogerako weggulu. Mwaba ne mugende eggulu sente za logine zibabula ne batandika okwebakako kirindi ne munno. Munno yabyogera nga abantu balowooza nti alimba nga muli epulungo. Nagwafunamu obutoto mumanyi. Waulwa bakopolo 8 bonna bakola deni enga tekuli nnyini ye. Muwe kisa kya Mukama ndaba naye yakozesa lumu. Yakoba kakolo munangamba wamala mazi. Oyo mwala Bless nati simanyi ekyo yaliwo. Nali waluna wali. Natela nnyo nesisi wala. Natugamba namwebakako. Wali kumusirimu dira ine ensundo mu nyuma ya malamazi. Buuza lecho. Abata yaliwo. Ne ngamba what? Wamwebakako ne mmanya nti oli wala yisa toli kidoli. Kati obudde boga nawe siwulina ekibaluma nkimanyi. Wenzimbo badde ogamba nti si wange. Anawe gulayo akatasa k'ettaka wano mu Kampala tumanye ozimbewo. Situla kalino iwe ku sirabu. Washa walinga obuyumba bw'obumiyu. Oyogera kunza ayinzimba kalina. Ate wera ekirungi omanyi nnyo. Singa tewayenjereranga wange ngonyiga nakada netunulira gu face mu kamera. Aba ne mbagamba mugambe agambe taliwo. Wera bidde. Wazunga nga kingo zunga nakakana. Nokakuba ne muliro. Wakola deni enyanga tekuita tata wa mwana nokakuba muliro. Oyo mukazi gwa vumase yakutasa. Abantu baloza mbu byakuvuma alimba. Wasiba dumbango yagala kwa kake emirundi mukaga buli lunako. House boy wa Aidi na Matovu. No mtunga na kamotoka. Njagala bonna bwa asobola genda ku ekibuye ku police mu 16 osabe file. Eriko dumba. Olabe bawandika muki. Bino sibi akunyumya sibi ambozi. File bajja jikuwa. Bawandika muki. Anneba kanga emirundi mukaga. Chekyasi bya dumba. Mbuyagana okunkola. Can you imagine? Fa basajja batulina batususso obungi. Oli kuffe boliko. Feba kawomera otumanyi. Omanya basajja batwalina olunaku. Gwotawa oli ku mukalo, oli ku mulundu go. Mudogo yesiba biye yenziku simanyi ajiwona. Sina nziku yokane erimwe ebirwadde ebikulu ebirala. Wesi bakali kuluyimba lwa kabimbi. Olimba lwa kabimbi okakasa olina wa. Toyawula kumayiminga na kuyimba. Bagogolinga akabimbi balabe yaluyimba era baluyimba nani? Walo yimbe ko gwe. Wasaka kwesa kumukene golese. Empura jotaguze ebe wazunga nga sinze simba nga ko mukadongo kamu. Simba nga dekera wo kunesi bako wasoka kunesi kontino tata afe yomuze sibera chikofia tanzala nga kosera nkona machikofira wadolu nako be second nkudamu. Sibera nga ko wachikofira wadaka tikitiki. Simba nga ko mukadongo kamu nayimba na bili mu igoza nayo sayimba yo. Echanja yo kutuzina. Nayimbira wa chance na Lubega. Era bwe yatula Saddam kuyimba. Todanga muno okumanya nzatemba wangulu ya kumazima njagala kubenjogedo jeche nimbi jayoche nimbi ontwale mukoti amini tayafanga yakakoba kako sigo mugamba nga mugende basa abaganda je mwagenda ngera kai sigo amuwongayo nsambu tamusiga sirimu nafa njagala bannama we ne ba YouTube mugende wali ku bannamasaka we bayite wasuka suka sura we yaguze kati mubuza ntono mukazi wadagala ensasa mu mutwe wano yatawa basajja bameka chokate mba mubuza mugende wali ku bannamasaka njagala YouTuber yenna genda ku bannamasaka wali we bayite wasuka suka batandika kuwa embozi
tusirikira ebizibu byammwe mmwe tusirikidde ebirwadde byammwe wano wagenda weetunde Juba ng'olimbalimba abantu nti oli bweru Juba yasooka nodda n'amayute nga tolina wooswa n'enkusuza n'ogenda babangayi ne bakuzina nodda wano ng'olwadde birwadde wenna wenna otonya amasira n'enkujjanjaba weesiba ku bbala y'akadogo mbu baakubba ebintu nsalako gwali omanyire kati ng'omwenjerako omanyi bwakwogerako omanyi bwakwanyinyala tubadde ku kooti ya Ali nga nze gw'osaba transport njagala weegaane ng'ota Allah njagala weegaane Katonda w'ekitiibwa ng'otulaba oti obadde onvuma nga tebo nsaba ssente nze njagala oveeyo ogambe nti no nalwanirira Ali namusaba ssente weziti yazimba nga mwe mwabba famire ya Ali mwamala kubba famire ya Ali muganda w'oli ne mumubba ssente ne muswala ne mukyusa otami ne mudde w'omukazi kati ng'omukazi ali mu kkooti ali mu mabanja tale temumuyamba nakali badde bamutwala luzira nga tetubalabayo ani mwali mulowooza nti famire ngagga nnyo mulimu ssente nga temumuyamba kati mwamulekawa nejo yabadde mu kkooti bamubanja obukadde n'obukadde Ali asasula luli miliyoni 6 n'amugye luzira kale nagenda omusasulira mwamala okumwokesa ye nga tetukyabala mu kkooti bwe gye batuwa bulidde tetugenda ne Ali agenda tetukyabala bammwe ate omukazi wamayo misango mala nga bamunonye production na walanti nga zirumye nga temumuyambye ati mwagamba nga yalisanga Ali yamuguliranga ndawa yamuguliranga empale nga temumuyambye mufune omuyambe engeri gye mwamubba okakasa okyasobola okwogera n'omukazi oyo ku kyamukola okakasa osobola n'okuyimira waali omanya amalusu gakuwanda wajja ku musango gwa alien skin ng'ozze kusonda nze sisonda I'm a rich aunties look what I mean nze sisonda weebule ne miliyoni 4 nawe ensambya nze nagaleeta nagadde wa Ajamis Kigundu ng'osobola okuba esimu ne bagakuwa osobola kwogera naye n'omatita nagakuwa miliyoni 4 baloya b'ensambya we bali ndi nabo bwe nti weerabidde nti nze nakola leeta ya withdraw okugyayo omusango n'omwana weerabidde munyo omwana wa Asani njina no jina eriko n'omukono n'ogwange kweguli ebyo byerabidde lwaki mwerabira mangu mwerabira mangu omanyi ebigambo nayogeranga ne alien skin mu kkomera omanyi bwe yali omanyi obulamu bwe yalimu wala osobola okutuuka ku alien gwe kulwomukaga ne Sande mu respectinga abantu mwawule business n'okwagala bwe mba mwali mu business zammwe ez'ebivvulu nze saali mu business era ababalangire mwabasasula nze ni mwagizi wa alien si mwagizi wa bapromota ensango eyo gitegedde bulungi ni mwagizi wa alien skin tulina wano abantu nga Keti Motors bwakola ekivvulu ffenna tayetakisa kumala tukubira simu Keti Promotions tulanganga nana tukubira simu kubanga tulina contract naye business is a business I'm a business woman siri wa raisi nga bondowooza eddoboozi lyange ddene nnyo I'm a big brand kyovola mumpanikirako empengere mwenna mufuna amannya I'm a big gwe Kasuku lekerawo kunjagirirako naawe Kasuku you just give me a break lekerawo lekerawo Kasuku gwe Kasuku awokusanga mmanyiwo kuba nja kuvuga nje ntinda nja kuvuga nje ntinda twefesinga 1-on-1 sina budde bwakonona nja kuvuga njije lekerawo kunjijonkera nja kujjonkera amabete gakweyawule Kasuku nja kukujjonkera akapa makeyawule kanako lekerawo kunjijonkera blaza I respect you because your wife is my friend your kid is my kid my kid is your kid you just give me a break please put a respect on my name nze amewa Charod nze ndi mulwanyi wa ntalo mpaka entalo ku bbeeyi rayisi nwaneze bbanja manyina okuzeewola ate lontakuddeko ojja kumpulira omanyi oba nnengera njagala ontegeere bwempunya bagamba bugambi nti mpunya njagala ontegereko bwempunya musana gwako okufa bufi nabaana yasaamiridde bwati alinda tondo ligwayo buli kiri kuli kodi oyo Kasuku engeri gyagira ennyala bika yabimanyi singa babuulirira buli otonyeza ne tondo butondo ogenda kutonda omuntu omwete nga naye talyetegese abaana bamusinga bababuuza nti famire eno wali ojagala ogiza walamu abaana bamubandi beeganyi abaana mubandi eganyi famire ezo zimu okubazaalamu n'olwekyo mbagamba ekigambo kimu mwegatte nga mumanyi November temuleeta obwana ne mbusula ku geti z'abantu
temutwasamirako ku November nga mutumbidde omusana gwaka n'owulira ng'empala yonna ekubibiridde kansasira bakazi ab'amagina amanene